Mbaniriza nnyo ku channel yaffe eno ey'abawulu twetale now for archers dead souls leave no tales temwelabira kusubscribinga n'okulayikinga. Olwaleero tugenda kwogera ku modo ey'amagoba ag'ennaku 30 days profit modo. Eno eri gwe alina akaduuka ako nga katono. Eno ye modo eyiyo. Olina akaduuka ako katono, olina ka mobile money, eno ye modo eyiyo. Ate naawo wendetera bannaffe basponsora baffe 𝐒𝐡𝐢𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠𝐬. 𝐒𝐒𝐡𝐢𝐥𝐥𝐢𝐬 balina product yaabwe empya gye bayita 𝐚𝐻𝐚𝐚 app. 𝐚𝐻𝐚𝐚 app eriko emitendera 3. Omutendera ogusooka gwa bwereere naye osobola okutereka ebintu 30 ku 35. Era mu mutendera ogwo osobola okulaba enkozesa ogenda ku app eyo 𝐚𝐻𝐚𝐚 app. Osobola ogijja mu description yawo link njitaddewo oba n'okuba ku namba y'essimu eyo ne tutegeera ne njikuweereza ku bwereere. Okay, onsindikira ka WhatsApp n'ogamba tyoli interested okukozesa 𝐚𝐻𝐚𝐚 app ne nkuweereza ku bwereere kuba abasiponsora baffe aba 𝐒𝐒𝐡𝐢𝐥𝐥𝐢𝐧𝑠𝐬 bagamba tugisaasaanye. Wabula mu 𝐚𝐻𝐚𝐚 app muno osobola okugattamu ekintu kyonna ky'otunda. Kitya oyinza okuba ng'odiringa mu nsawo. Ensawo zirimu ebika. Tulina Zara, tulina Gucci, tulina Louis Vuitton, tulina Versace. Wabula osobola okugamba nti nstokinze ensawo za Versace 50. Buli nsawo ngenda gitunda emitwalo 3 kitundu. Nasobodde okugula ensawo stooko yonna ensawo 50 emitwalo 28 oba okitegeera ng'omala ng'onyiga save. Gwowa obutunda osobola okugamba nti nsibye obutunda 36 nsibye ku nnusu 5 nasobodde okuteekamu nga nnusu 8. So ng'onyiga save. Ng'otuuka ng'otunda gwe buli wonyiga ka plus sign kano oba otunda ng'etoolako ng'ekulaga nti buno bwe busigaddewo buno bwe bwakatunda. Wabula ebintu ebimu ng'obutunda munanaasi oluusi guyinza okuleka tugambe gugenze bubi ng'ogenda guyuwa ng'onyiga endi. Byonna by'oba otunze bidda sayidi yeeri mu my cells. Ng'ogenda mu my cells osanga ekisooka amagoba ge wakakola bukyanga otandika otunda mu kaseera ako oba omwezi ogwo oba wiiki eyo gwe ky'oba oyagadde okubala n'osangamu n'ebyo by'okoleddemu loss. Kati nga waliwo tukoze loss ya nnusu 2 twasobola otunda ebintu naye amagoba twakolamuuko kalosi. Era woba okozeewo eggoba lya nnusu 5 ng'obadde osuubira nnusu 1000 era ejja kulaga wali waggulu ne wano wansi. Gwe ali ku free version tosobola deletinga item wabula osobola okuresettinga naye oresettinga byonna by'oba otunze biyiika. Kitegeeza osobola okuresettinga omwezi guweddeko n'oddamu no stockinga. Wabula mwe abali ku versions endala nga pro gwe osobola okusavinga by'obadde wakatunda mu kaseera ako ate era osobola okuresettinga ate era osobola okudelitingako item emu ku zo eziri mu my cells. Wamala okudelitinga ezimu ku ezo items teweetaaga toluzinga kyonna. Wabula amagoba era geetoolako wali waggulu. Kitegeeza oli waddembe okulinda omwezi ne guggwako n'obala amagoba ge wakafunako ate wamu n'okulondola biki bye wali otunze n'ebyo ebitaggwawo n'osobola okubaliriza omwezi gwo bulungi awo mu my cells. Premium version yo esavinga online. Kitegeeza tukuwa accountability bukyanga otandika otunda biki ebyo bye watunda mu mwezi ki oba lunaku ki ebyo byonna. Kitegeeza gwe creating omwezi n'ogamba bino byonna ngenda bisavinga mu mwezi guno. N'osobola okumanya mu mwezi guli wakola amagoba genkana wa naki eyo premium version. Teweerabira nti 𝐚𝐻𝐚𝐚 app erina free version, erina pro version ne premium version. Pro ne premium byakusasulira akasente akasaamusaamu akatasukka $1,000 buli mwaka. Woba ogula pro version osasula $1,000 n'ogifuna lubeerera paka gwe wowulira nga weetaaga okuddamu ojjugula leka gambe essimu ekuyiiseeko.
owa premium version asasula buli mwaka $1,800 kitegeeza buli mwezi zibe 2,200 okusobola okusavinga data we. Alegende maaso mwebale nnyo bannaffe aba Bugiko ne My Kiosk. Kati gwe woba olina wholesale eno app yo, woba olina edduuka eno app yo, wabula aba supermarket eno si yammwe. Kakati abantu abasinga mugenda ne mutandika obuduuka buno naye ne mutunuulira ebintu ebitasoboka. Gamba nga omuntu olina akaduuka wabula olese Colgate gwe bagula omulundi gumu mu myezi 3. Olina akaduuka otaddemu engatto ezimala emyezi 5. Kati sawa zino ng'omulembe guno engatto ya Timberland ne Air Force tekyali ku mulembe as such. Wabula abantu bambala nnyo kati mokasini ne clutches. So business model eno etunuulira gwe okutunda ekintu ekigwawo mu bbanga lya mwezi gumu oba weeks ng'amagoba ago ogakoze. Gezanga sweets, okay? Pike, amagi, obutunda, engano, omunnyo, sukaali, sabuuni anaaba, sabuuni ayoza, Colgate oba eddagala ly'amannyo eryo tubala medium oba small. Ekintu nti omuntu wabaga asazeewo okugamba nti ngenda kusenya amannyo ka Colgate bannanga akakozesa ebbanga lyenkanawo okukomawo ku kima akalala oba kitegeera. Naye gwe ogamba nti oleeta Colgate large ng'akaduuka ako katono kiba kitegeeza buli luvannyuma lwa myezi 3 omuntu oyo ajja okukomawo okugula ki size eyo. Biscuit menye kindeke ki. Kale eno modo kyetunuulira era kyengezaako bba wabula nti gwe owa Kiosk osobola okuba ng'otaddeko oluusi ne mobile money yeereeta amagoba buli lunaku ate mu mwezi gumu aba commission w'omaze omubala. Wabula todiiringa mu bintu gwe by'onaamanya nti binaatwala ebbanga okugeza sukaali oyo yo osobola odiiringamu naye ekintu ng'omuceere gulimu ebika. Waliwo abaagala Pakistani, abalala baagala Kaiso, abalala baagala kati ebijanjalo, abamu nambale shorti, white, ebyo bintu bingi nnyo. Abantu baba batwala obudde okukola decisions. So ng'ate wano wodiringa mu kintu kati nga ekitagenda tuuza ssente zo mu bbanga lya mwezi gumu oba omaze okubala amagoba ago agajja mu Kiosk yo. Todiringa mu bintu ebimu kati nga scholastic materials ebiri season. Nti oba olina okulinda taamu etuuke ng'egenda tandika olyoka otunde ate bimale bituule bikwate ssente zo. So teweerabira programu yaffe eno Business Taxi. Genda maaso n'okusubscribinga, okulikinga n'okucommentinga. Gwe ayagala app eno ng'oli mu Uganda, Kenya, Tanzania, osobola okumpeereza WhatsApp n'ogamba nti oli interested mu kugezesa My Kiosk era nja kuweereza free version eri limited to 35 to 30 products. Wabula gwe ayagala eziri advanced wobanga gwe tolina credit card oba kugenda ku Google Play era osobola okuŋŋamba provision ya $1,000 eri single purchase every time you need it. Kitegeeza singa obadde naye bw'essimu yo neeyiika ng'oddamu ng'osasula $1,000. Premium version buli mwezi baagala kusaba mu kaseera kano 2,000 okusobola okusavinga oba okubackinga app data wo online. So kiba kitegeeza osasula omwaka mulamba 2,000 times gye $2,000 mu 1,400. Gwe okukozesa premium version nga wooyagalira osavinga data wo omukola backup online. So kale munnaffe mugenda maaso n'okulikinga, okusharinga video eno n'okwagaliza bannaffe aba Bugiko n'ekipya kino kye batuleetedde. Omulundi oguddako tujja tunuulira business models endala eziriringa mu bintu ebiri specific ng'obuwunga, models abantu abalala ze bakozesa singa baba tebalina bulungi products nga aba operation wealth creation, nga biotech researcher doctor erinnya ndyerabidde.
So tumitinge mu video yaffe eddako.